Ntale public love wewoma ate butuyingira wate ne sseguya Omusama nga tunababuzako fe tubajukiza nti no wano sebo buza kubatuuze tugende mu maaso. Abatuuze muli mutya bannange naffe tuli eno tufuba buli kimu kiringa bw'okiraba mwezi gwa Bikira Maria nnyaffe ogwa Sappule awakitegeera saba obubenje bususse akabenje k'ebbaasi ya linki yabadde eve 40 mu majani 2 kilometers just majani ga mukwana awo neegwa abantu 2 kati ekyo ne kiggwa eri embaali etirinyi akabenje akalala ne kagwa ebyo nabyo ne biggwa kati David Lutalo yagudde kabenje Lutalo David eye kakati olunaku lwa gulo kiro omanyi Lutalo yava Makindi ewa mukyala we yanoba kati Lutalo mu motoka UBL 854 kawundo gyolabye Harry ya grey empya jafunidde mu bikujjuko bino bitwakavaamu mpulira anti biro yeriko mpulira ate tuva mu bikujjuko trailer eyo gyolaba tuddizeeko trailer muganda wange ayambuka ebunnamwayo manyi abeera nga bwe ntaggaye nti Makindi yavaayo eyo yalekayo family yagamba nze mbasiibudde kati eri nti n'afunayo amaka abalala kati agenda trailer yeegaana okusiba erema okulinnya olusozi edda emabega erema okusiba naye omusajja oyo yabadde muvuzi owa trailer yagikoze 7 bwati ogitegeera kati nga bwe yeekiika terina bwegenda kati emabega emmotoka yabaddeyo immediate yaddeyo David Lutalo negikuba nga bwogirabye eri area emmotoka mpya nnyo Lutalo yavuddemu talina kyabadde lwakuba nze wampitidde nti Olugambo yanguwa okutuukawo nga bagati ayise wano eyadde mu kijjampa nakibikka omutwe ati tayita muganda waffe katukutaaseeko nga bwe twataasa wano Katumba wamala olulala omanyi kyenjagala ku batuuze abamu abatabba bagudde ku bizi bakutaasa ate baba bakumanya ati bakutaasa nnyo naye abawagisi bageze muga muganda wange tobulirayo otyo tobulira kati ffe tugenda okutuuka ku poliisi awo nti motoka yo yiye motoka ekyali ku poliisi awo naye akulike agenda ali enkoko kakati mu kunoonya ebintu ebikwata ku Lutalo awo omuntu atuga nti neggo mumanyi nti bunnamwayo Lutalo amuzimbye ayagala kumumalawo wanje bunnamwayena bagambye alina apartments ziyawe mpitirivu Lutalo kakati agamba mayumba oyange nti eno enene gyolaba eno waneero wati ya Lutalo kati yazimba kalayini kukirire kintu kikola bayimbi temwina kye mutugamba buli studio abakyala bakola buli mulimu kakati kwegamba mwatu atibo omusanga gamba tayina tabangako na sente luberera nyina wano nayogamba tuyina embaga yaffe wano waliwo ayagala okutuyimbirako kakati esente bwe zitaba wezi olaba munayisiina sente kye ono nga Lutalo yagamba tukyezimba nabuuzaako waliwo lonki Lutalo yalina lonki nebuuza naye Lutalo ayina ki bukyayimba kapaapaala omwaka gwa 2007 lonki nebaawo 28 ku Bati Valley Lutalo ayina ki kizibu kyakumanya naye akabenje kano wekabaddeyo bunnamwaya anti abantu buli akulabako Olugambo Lutalo abeera wali abantu babakulaba mumpola apartment ziri wali bunnamwaya yamusalako ate alina ennyaanya eruweero alina ettaka eruweero n'ennyumba mu kizungu emakindi mu kizungu which is okay ekyo kirungi nnyo okitegeera ate emmotoka avuga kanamba kirungi nnyo abantu n'abakuwagira nga balaba ogenda mu maaso naye olwokubanga bakuwagira balaba ate tebitegerekeka odda mabega gwatakulaakulana kwegabaganyo omuntu ono atugazaki VIP amaziba ganyweza nnyo bannaye kiki naye ngaekikulu ki tebagala gacupula kakati n'ebyo nga biri awo kiri wataawo kujjako ngoyagadde bwagazi amanyi kyalowooza ku Lutalo kati ekigenda okudirira gwe okimanyi Lutalo omumanyi tongambye kyabawula n'omukyala obimanyi dola leero nayekola ku Lugambo tobimanyi kiki
yafuna omulala ekyafunyisa lutalo batobimanyi ekyabawula ki kati nsaba sijja birungi biba bizze ate kati nalayita ezalutalo bwe zajja ne wabawo okusajjuka ebannaye Afirika ate tingo nowanika naye nnumye nnyo nti oganye okwogera wadde akantu ebyabawula ate ng'obimanyi wano ng'obadde obiŋŋamba ng'obiŋŋamba seguyagala basikumpayiza mu bantu bankyayire bwereere g'otya kukukyawa kola Lugambo otobe nabyo olira kale otobe nabyo wamma kabuga tuvuddewo rest in peace omukyala muyita Sara nakuya omukyala Mondo Mugisha omukyala oyo mujjukira omukyala oyo yafudde mu nfanga completely yeewunyisa twamukulagako wano ku Lugambo olutalo lwa mwana oyo gwe tubisse omwana oyo namwewunyiza omwana alina amaanyi mulumbe nga maama we afudde yayogedde nawera ddala speech naye kati bannaffe abasigadde mutuyambe tukyalwe amaanyi tusome ng'omwana naye ndowooza muto buto because ng'oli mukulu amaanyi gasobola okukubula naye omwana nange maama wange bwe yafa I was too naive and young. I did not understand what is taking place. Bw'okula n'olyoka okumanya nti maama waatali nafiirwa naye ate kikulu omwana ono okuba n'obugumu obungi agende nabo kuba kati tewali kyakkolakubajjukira Pastor Mondo yatugamba nti omwana amulabirira naye namala n'agamba nti mulabiriranga ayamba kuba nagamba tukole DNA omwana ono ayinza obutaba ki kakati ayambire ddala amabugo agazze mulumbe olugambo lwadde mulumbe nga lwetolola nti mitwalo 17 zizadde $5 ze baweerezza agambibwa okuba taata amabugo tegaba matono naye waliwo amabugo agayinza okwetaagisaamu nga mangi mu nze mbeera wano neŋŋamba Siraj ne tukaayana no netuyomba noyomba nemugamba Siraj nkubuulireko ate asobola byakuzaala atayagala kuzaala tazaala kubanga tewali gwe basiba oyo nti nedda ebivaamu byakubonyabonya bato ekyo ekituufu mukaayana abato be babonaabona kakati katulage ennaku yoono nga tannafa bwe yali akukkulumira Mondo Mugisha pastor giri emyaka 3 mata wange mwana yadde ekikulu bannange nange kati ngenda kukola nti Chalo nnyo bambi may her soul rest in peace. Yes, rest indeed rest. Kakati omusango ogusigadde mu kooti emakindi nga Pastor Mondo bamunoonya. Pastor Mondo twamukuterako wano ku TV nga nti abasumba waliwo abasumba abamuwalana eri gy'olabye ekkanisa ye wali abadde motoka Land Cruiser ekkanisa ye Mutundwe. Waliwo abamuwalana abamutuusa n'okugenda mu buwanga nga bamusibako buli kizibu. Kakati era be bakozesa omukyalo ono yenga bwakola ki bwagamba mukadde ako n'aweerezayo ku fiizi emitwalo 28 bali kati nga bamuwalana bali bavuddewo wani kubanga bamuwalana ate n'aweereza fiizi ati gagamba oba alabirira n'abaana abalala abatamukwatako 26 noono kamulabirire mulayini eyo nyina emboozi gye sinategeera nnyo Ekoni yanoonya ekyoba ate yakomyewo nalina ehaamu tebamu ekibuga wano ate komuwa buwi ono hamu ono Yasini muganda wa hamu Yasini nkutumidde nnyo eno famire ya hamu nto ddala ane hamu ndowooza yakaweza myaka oba 35 sente zakera nnyo ate hamu Ekoni muyazze kulya Idi oba mukwano gwe osobola otinettina eggendo nova ewammwe mu East Africa ng'obeera mu America notinatino oli Idi e Uganda kisinzira enkolagana ebadde irukulu ekibuga mukulu kyewagamba ozimaano ku luno togenda nga tokizimbye Ekon City wadde ekibuga tekizimbibwa lunaku lumu naye Ekon todde ewaka ewammwe nga tozimbye ekibuga kye batugamba kuba nti Olugambo bwe yagenda ne lugamba ti omukulu abuzaabuza tatera kuzimba bibuga ebyo feka tulinda ekivaayo ate ebyo birimu okwekweka era ebbanga likyagenda nti kyakoze nti tewali kintu nti tewali oba eddwaliro lyeriwo kye twamugwamu yasima omusingi n'atambula ebintu mutoneyesibwa ekyo bintu tebyekweka bannaye tweyanziza nnyo okubeerawo kwammwe mwetemumanyi bannaye bwe tubaagala mwenna buli omu kyayagala Mungu akimuwe bannaye yenzi namala ddolo w'embwa Josephat sseguya praise atubagaliza olunaku olusinga good morning